Yokaana Essuula 12. Bwali nga wakyabulayo ennaku 6 embaga ejjuukirwako okuyitako etuuke, Yesu n'ajja e Betaniya awaali Laazaalo gwe yazuukiza. Ne bamufumbirayo ekyeggulo, Malita n'aweereza. Laazaalo yali omu ku baali batudde ne Yesu okulya. Awo Maliya n'addira eccupa erimu omuzigo omulungi oguyitibwa naludo, oguwunya akawoowo era ogw'omuwendo ennyo, n'agusiiga ku bigere bya Yesu, n'abisiimuuza enviiri ze. Ennyumba n'ejjula akawoowo ak'omuzigo ogwo. Naye Yuda Isikaliyooti, omu ku bayigiriza ba Yesu, eyali agenda okumulyamu olukwe, n'agamba nti, lwaki omuzigo guno tegutundiddwa denaali 300 ne zigabirwa abaavu? Yayogera ekyo si lwa kulumirwa baavu, wabula kubanga yali mubbi. Ye yakwatanga ensawo era bye baateekangamu ng'abitwala. Yesu n'agamba nti, omukazi mumuleke, omuzigo akuterekera olunaku lw'okuziikibwa kwange. Abaavu baakuba nammwe bulijjo, naye nze sijja kuba nammwe bulijjo. Awo ekibiina kinene eky'Abayudaaya ekitegeera nti Yesu ali Betaniya ne kijja, si lwa Yesu yekka, naye n'okulaba Laazaalo, Yesu gwe yazuukiza. Bakabona abakulu ne basala amagezi okutta ne Laazaalo, kubanga ku lulwe Abayudaaya bangi baabavangako ne bakkiriza Yesu. Ku lunaku olwaddirira, abantu abangi abaali bazze ku mbaga ejjuukirirwako okuyitako, bwe baawulira nti Yesu ajja e Yerusaalemi, ne bakwata amatabi g'enkindu ne bagenda kumusisinkana ne baleekaana nti, Mukama atenderezebwe, ajja mu linnya lya Mukama, aweereddwa omukisa, ye Kabaka wa Isirayiri. Awo Yesu n'asanga endogoyi n'agyebagalako, nga bwe kyawandiikibwa nti, mmwe abantu b'e Siyoni, temutya, laba kabaka wammwe ajja, nga yeebagadde omwana gw'endogoyi. Ebyo abayigirizwa tebaabitegeererawo, naye Yesu bwe yamala okugulumizibwa ne balyoka bajjukira ng'ebyo byawandiikibwa nga bifa ku ye, era nga baabimukolera. Ekibiina ky'abantu ekyaliwo nga Yesu ayita Laazaalo okuva mu ntaana n'amuzuukiza, kyanyumya ebibaddewo. Abantu bangi kyebaava bajja okumusisinkana, kubanga baali bawulidde nga yakola ekyewuunyo ekyo. Abafalisaayo ne bagambagana nti, mulabe bwe tulemeddwa, ensi yonna emusenze. Mu abo abaayambuka Yerusaalemi mu budde obw'embaga okusinza Katonda, mwalimu Abayonaani abamu. Bano ne bajja eri Firipo eyava e Betusayida eky'omu Ggaliraaya, ne bamusaba nti, ssebo, twagala okulaba Yesu. Firipo n'agenda n'abuulira Andereya, bombi ne bategeeza Yesu. Yesu n'abaddamu nti, ekiseera kituuse omwana w'omuntu agulumizibwe. Mazima ddala mbagamba nti empeke y'eŋŋaano bw'etegwa mu ttaka n'efa, ebeerera awo yokka, naye bw'efa ebala ebibala bingi. Buli ayagala obulamu bwe alibufiirwa, naye akyawa obulamu bwe mu nsi muno alibusigaza okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. Oyo ampeereza angoberere. Nze wendi n'omuweereza wange waanaabeeranga. Kitange aliwa ekitiibwa oyo ampeereza. Kaakano omutima gwange gweraliikiridde, era njogere ki? Ŋŋambe nti Kitange mponya akaseera kano, naye ate ekyandeeta kwe kuyita mu kaseera kano ak'okubonaabona. Kitange, gulumiza erinnya lyo. Awo eddoboozi ne liva mu ggulu nti, naligulumiza era ndirigulumiza nate. Ekibiina ky'abantu ekyali kiyimiridde awo bwe kyawulira ne kigamba nti, laddu ye bw'atuse. Abalala ne bagamba nti, malayika ayogedde naye. Yesu n'abagamba nti, eddoboozi lino terizze ku lwange, wabula ku lwammwe. Kaakano ensi ejja kusalirwa omusango. Kaakano omufuzi w'ensi eno ajja kugoberwa ebweru. Ate nze bwe ndisitulibwa ku nsi, ndisika bonna ne mbazza gye ndi. Ekyo yakyogera ng'ategeeza enfa gy'alifaamu. Awo ekibiina ky'abantu ne kimuddamu nti, ffe mu mateeka twawulira nti Kristo waakubeerawo emirembe n'emirembe, ate ggwe lwaki ogamba nti
omwana w'omuntu ateekwa okusitulibwa. Omwana w'omuntu oyo y'ani?” Yesu n'abagamba nti, Ekitangaala kinaabeera nammwe okumala ekiseera kitono. Mutambule nga mukyalina ekitangaala, ekizikiza kireme kubakwatira mu kkubo, kubanga atambulira mu kizikiza tamanya gy'agenda. Mukkirize ekitangaala nga mukyakirina, mulyoke mube abaana b'ekitangaala. Yesu bwe yamala okwogera ebyo n'agenda n'abeekweka. Newaakubadde yakola ebyewuunyo ebyenkanidde awo mu maaso gaabwe, era tebaamukkiriza. Ekigambo kya Isaaya omulanzi ne kituukirira ekigamba nti, “Mukama, ani yakkiriza bye tugamba? Era Mukama yalaga ani obuyinza bwe?” Kyebaava balema okukkiriza kubanga Isaaya agamba era nti, “Katonda yabaziba amaaso, n'abakakanyaza emitima, amaaso gaabwe galeme okulaba, n'emitima gyabwe gireme okutegeera, era baleme okukyuka mbawonye.” Ebyo Isaaya yabyogera kubanga yalaba ekitiibwa kya Yesu n'amwogerako. So era bangi ku bakungu Abayudaaya abaamukkiriza. Naye olw'okutya Abafalisaayo tebaakyatula, baleme okugobwa mu kkuŋŋaaniro. Baayagala ekitiibwa ekibaweebwa abantu okusinga ekitiibwa ekibaweebwa Katonda. Awo Yesu n'ayogera mu ddoboozi ery'omwanguka n'agamba nti, Anzikiriza takkiriza nze, wabula akkiriza oli eyantuma, era alaba nze ng'alabye oli eyantuma. Nze najja mu nsi nga ndi kitangaala, buli anzikiriza aleme kubeera mu kizikiza. Awulira ebigambo byange n'atabikolerako, nze simusalira musango, kubanga sajja kusalira nsi musango wabula okugirokola. Agaana nze n'atakkiriza bigambo byange, alina amusalira omusango. Ebigambo bye nayogera bye birimusalira omusango ku lunaku olw'enkomerero, kubanga nze saayogeranga ku bwange, wabula Kitange eyantuma ye yandagira bye nteekwa okugamba n'okwogera. Era mmanyi ng'ekiragiro kye bwe bulamu obutaggwaawo. Kale nze bye njogera mbyogera nga Kitange bwe yabiŋŋamba.